Putin ne Xi Jinping wa China ekigendererwa kyabwe ekikulu ky'ekyokukyusa sisitimu ensi eno kwetambulira naddala mu by'obusuubuzi, mu by'okwerinda ne mu nteeseganya ku ddala ly'ensi yonna, mu mawanga ku ddala ly'ensi yonna. Baagala okukyusa sisitimu eno okuva mu kusalawo kw'eggwanga erimu, influence eggwanga kati we twogera ku influence y'eggwanga erimu tutegeeza America, kubanga bo n'oluvannyuma era baakyogedde. Xi Jinping yayogedde nti no baagala okukendeeza amaanyi obuyinza obwo America bwerina. Njagala okutegeeza nti ekigendererwa kyabwe ky'ekyokuzimba kye bayise multipolar world and a new type of international relations. Baagala okuzimba ng'obuyinza mu kusalirawo ebyobusuubuzi oba obuyinza mu byobusuubuzi, ebyokwerinda n'ebirala nga biri mu mikono gy'amawanga agawera asatu, so si ggwanga limu, mawanga agawera asatu oba n'okusingawo. Bo kye kigendererwa kyabwe. Era baagala sisitimu eno esikire ekibaddewo ng'eggwanga limu lyetoololwako ensonga, nga eggwanga eryo kye liba lisazeewo America obuzito bwayo bwebaddeko, bo kye baagala okukyusa. Era njagala okutegeeza nti Vladimir Putin ategeeza nti nno sisitimu eno ey'okuba n'ennakyemalira nga oba obwakamala byonna, sisitimu eyo budde bwonna eggwaawo, kubanga ayogedde Putin n'agamba nti the era of unipolar world order is nearing its end. Agamba nti obwakamala byonna ensi obubaddewo ng'eggwanga lye lisalirawo ensi obwo buggwaawo budde bwonna, busembedde okubanga bukomekkerezebwa. Kubanga kye baleese, njagala okutegeeza nti bombi Xi Jinping ne Putin balaze obutali bumativu mu bwakamala byonna obwa America nga yeefunza obuyinza n'ebuutikira ensi mu by'obusuubuzi n'ebirala. Era njagala okutegeeza nti Putin okulaga nti ensonga eri serious, atujjukiza n'olutalo lwa Ukraine ne Russia nga lwakabalukawo mu 2022. America yavaayo n'esiga obukyayi mu ggwanga erya Ukraine ng'ekigendererwa kyabwe kwongera kulaga maanyi na buyinza bwe balina mu nsi, n'okusigala nga balaga nti bali influential. America ekyali eri influential mu nsonga z'amawanga okwetooloola ensi yonna. Kakati Putin yagamba ekyo si kituufu era kye baagala. Njagala okutegeeza nti omukulembeze omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga erya Russia ono Yuri Ushakov yabadde ayogerako ku nsonga y'ensisinkano eno wakati wa Russia ne China, n'ategeeza nti nno ekiwandiiko ky'endagaano eno erimu ebigoberero kiri ku miko egiwera ddala 47. Era n'ategeeza nti nno ensonga nnyingi ezirimu ezirambika engeri sisitimu eno kwegenda okutambulira oba sisitimu eno ebigirimu n'endagaano gye bongedde okunyweza ebibala ebigenda okugivaamu mu bbanga eritali lya wala. Njagala okutegeeza nti enkolagana ya China ne Russia nnyinza okutegeeza nti ebadde tebangawo. Tuzze tulaba kye tuyita alliances, era twakirabako ekibimu ku byaleeta sematale eyasooka n'owookubiri, alliance neddala sematale asooka, ne tulaba triple entente, triple alliance, amawanga asatu ne gaweeraana naye nga gakola gakkaanya kimu okusobola okulwanisa eggwanga eddala oba okulwanisa ekiwayi ekirala. Kakati enkolagana China ne Russia gye baliko esobola esinga n'enkolagana y'amawanga ago gye baaliko, kubanga kibano kye bazimba baagala kukyusa system ebaddewo. Era kiba kyeyoleka lwatu nti singa system eyo etuuka ekiseera n'ekola, China ne Russia baba bajja kufuuka influential nnyo. Twakirabyeko, tewannaba na kuyita sabiti tewannaba kuyita wiiki
America nga yeesitudde bukolokolo n'agenda mu China olw'obuzito China bwetuuseeko. Njagala okutegeeza nti China yamala dda okuba ng'ekuba step ebigere yaleka ebigere ku America. China eri maaso ga America naddala mu kukola ebintu okufulumya ebintu tugenda katale k'ensi yonna mu mawanga amalala. China kati yeekulembedde ne mu myaka 2 emabega America yalinga China tojogera nako. Kakati njagala okulaga obuzito China bwetuuseeko olunaku lwaleero. Kakati bwe baba bagambye nti bagenda kuzimba ekitabaddeewo nga era Xi Jinping yategeeza nti ekigendererwa kyabwe kukendeeza maanyi na buyinza America bwebadde erina. Kati simanyi Trump kimulekawa akava mu China era n'asuubiza ensi